Bamemba b'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ne pikipiki wano mu ggwanga balonda abakulembeze abaddukanya emirimu egy'ekibiina kino. Okulonda okuddako kugenda kubeerayo omwaka ogujja mu mwezi ogwokubiri era abantu abawerako batandise okwesoowolayo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Omu ku bantu bano ye Fred Kagimu, ono ng'avuddeyo okuvuganya ku kifo eky'obukulembeze obw'ekibiina kino. Kagimu agamba okuzimba ebisaawe ebipya awazannyirwa omuzannyo guno kye kimu ku bintu by'agenda okuteekako essira mu bukulembeze bwe. Nga Uganda bwe tuba nga tweteeseteese bulungi ne proposals zaffe nga tuzirina bulungi ne projects ez'enjawulo, tujja kusobola okufuna projects eziva mu FIA ezijja mu Uganda okwongera okuyamba okudevelopinga motorsport. Okusingira ddala tujja kufuna projects eza training. Guno gugenda kubeera mulundi gwakubiri nga Kagimu avuganya ku kifo kino ng'ogwasooka yakiwangula era n'akulembera ekibiina kino okuva mu mwaka ogwa 2010 okutuuka mu 2014. Ono agamba agenda kutandikira ku kugatta ekibiina kino ku ky'ensi yonna ekya FIA okulaba ng'omutindo gw'omuzannyo guno gweyongera wano mu ggwanga. Developing go-karting tracks. Eyo yeri immediate yerabika kubanga go-karting tracks siziri very expensive. Wetaaga bwetaazi ebisaawe osobola okubikolera ate zireeta ssente, nolwekyo kyangu nnyo okwa-identifying aba partners okukikola. Fred Kagimu ajjukirwa nnyo mu mwaka ogwa 1999 Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'avugira n'abagereka mu mmotoka ye mu mmotoka z'empaka ezaategekebwa mu lubiri. Kagimu ng'ali avuga emmotoka ekika kya Mitsubishi Evo 3 agamba kino kyamuwa ettutumu mu muzannyo guno. Kabaka waffe Magulu Nnyondo yakkiriza era bw'oba yagala nkujjukize yagamba nga aze ku mmotoka yange, gwe musajja gwe mukyala wange muvuge bulungi. I still remember those words. Era mama waffe Nabagereka nga azze mu mmotoka yange yatulamu bulungi n'obukakamu bw'amaanyi nnyo, era namubuuza obanga atya speed oba nedda, n'agamba nti tatya speed. Kagimu asuubirwa okuvuganya ne munnamateeka Godfrey Nsamba okusikira Dipulu Paleria omukulembeze w'ekibiina kino aliko, wabula nga gye buvuddeko yalangirira nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo. Ttiimu ya Bull FC eyongedde okwenywereza ku ntikko ya liigi y'eggwanga